ngalaga ku biro byennina sogena kulumbagana ntalo ngala ku bantu beka ngenda manyine ashaje ibyo byennina cyane kuzaho ntalo ngala ashaje batamba bayina afanye nduza aho bali mereko iyo wonko ubuzemo obulamu olw'okutaasa obulamu ku kite wabambo busooka sene zikolebwa mulamu ngali muntaana era otugoberera mu kaseera konna nkwebaza ekyenkisuso era nenkwebaza ekyenkizo nti buli otugoberera tufuuka ab'enjawulo era twongera okudduka sipiidi eya waggulu. Nze Ade Wilberforce Kirino Muyanja olunaku lwaleero okuddamu okukujjukizaako nti omukulu tasobodde kujja wano Dennis owa Boda Kayunga naye neŋŋamba no kamunoonyeeko ku ssimu olw'ebyo byabadde annyonnyola ebiri off camera ebinkutteko ennyo neŋŋamba no abalabi baffe abagoberezi baffe abamwagala era abo babadde bagoberera sitole okuva ku paati yasooka mpaka yaleero muyinza okubaako nammwe muyinza okubeera nga muli touched mu ngeri mu oba endala ng'omukulu omu asinziira UK saakutte erinnya lye naye omukulu oyo kyemmanyi nakati kwoli olaba wasabye ennamba ya Dennis era nenjikuwa simanyi ki kyemwatuuseeko tewanziridde naye nkakasa nti nno olina kyewakoze eki kyewamukoledde n'abalala mwenna abagenda mu comment section ne mumuzzaamu omukulu ono amaanyi n'okumuwa ku magezi tagatwala for granted agatwalira ddala nga magezi gaddala era gamuyambako okulaba nga atambuza obulamu bwe. Mbeera mwali ali mu kusomoozebwa kuba twasembayo okuwulira ng'ayagala kuva Kayunga agende ewalala. So katumunoonyeko ku namba oba ku lukomo lw'essimu tulabe kikyatugamba era ali mu mbeera ki okusinziira ku ebyo bye yabadde aŋŋamba off camera. Otherwise nze naawe tube nga tufuna ekinyusi ky'emboozi eno. Nze Ade omukulu katumunoonyeko ku ssimu tuwulire kikyaliko kikyatuuseeko. Sebo, hello Sebo. Tannabakwata naye nga njagala obbajjukiza nti essaawa eno yandaze nti embeera mwali yakusomooza era yakunyigiriza oba yakunyigirizibwa. Ngenze nenkunoonyako nga ndaba tukwatako nze oyinza okuba oteguse woobadde. Bwadinisi obulamu bugamba ki Ssebo? Obulamu bulungi si bulungi. Ngamba omuntu nno bulungi amba neerinda. Wembeera byentamu okusomezebwa okulisamu wange. Ojja kunnyongerako ku ddoboozi mpozi n'okuvaawo wooli mpulira wawugganamuko oli mu kuvuga? Ate naavuga ki mu Uganda wange akapiki kayo niwoneka. Kinebe yakuba omukono amayinja gaafa ne center flash yafa. Sookoleke omuntu omu ayinza okwebuuza kuba badde wansuubiza okuba ng'ontuukako leero. Era bino binnemesiza okutuuka ebyo koze ngenda okubalabalamu nga sinakasamusika mama wange. Okay, twakoma ku mulundi guli ogwasembayo ng'onnyumiza biwanyumiza n'otulaga nti Kayunga agaanyi oyagala mulekulira kumuvaamu. Kayunga nnyo ekatalimu yange y'omuvaamu okuba yatandikwa okubonayamba omukalangwa. Nange entandikwa Kayunga wali kumufuma yatandikira. Era obuntu bwange bwenina mu Kayunga nadde namutadde ku market. Akolotika kalimu akayumba nakodde nyuma kinnaggwa. Oyina poloti ebaddemu akayumba nga kawedde wagimaze ogizimba? Nagulayo ka 25 kwataano emabega awo emyaka 2.5 emabega. Nagula million kitundu. Mbadde ndi mukozera mu kayumba kange ak'ekimubuuka nga kebayita ddabo.
double room mabega ne maaso. Level. Hapo zakolo kwe. Aha. Aleka katale naye obuliwo. Kannange obawulidde embuntu bandondola budondo. Bakudondola batya omuwuliriza yandi oba alaba yandibadde ayagala okufusigibwa ekifaananyi. Bagula layisi okusinza ssente z'embalala zinaatera mu bintu ebyo. Kapoloti wakagula ssente mmeka? Nagula n'ekitundu. Akayumba wembalabalamu kazikwa mu miliyoni n'okyenda ku miliyoni 2 okutuuka we kali. Naye gyasiza okunkuba bwe ampa ssente nnyingi yaŋŋambye obukadde bubiri naye abalala bali mu kamu kitundu kamu kimaana. Nga ssente ze bakuwa ate zijjayo bujja ate zonsaasaanyiza ng'ozimba w'obadde ozimba. Nzimba. Ekiteeza poloti baba nga batwala ey'obwereere. Ey'obwereere ate nga nazizwadde emyaka 2 n'ekitundu wesatu. Amaanyi tesirabo semanyi wagenda gane wagenda. Ebintu bino by'otunda nze kale ku ndowooza yange kiki kyenfunamu mu ekyo nti lwaki tofunyeeyo omukwano gwo oba kyeyamaani gw'osobola okubeera nga oleka ku bintu ebyo n'omutegeeza nti obitunda gwe n'oyiya amagezi g'amala n'otatundira ku pressure. Wakati ndabawo nga gwe okutundira ku pressure kyekiretedde omuntu okulamula oba okudondola ku ssente ze baagala. Ekintu ekyo naale kikoze nange ngenda kukikka abantu bange Masaka. Nina muganda wange yayise ku mukutu gwo Namasaka munnange. Ono oli omwami era mbadde ennyanjula wano ekyo mbagambye. Gayo yaŋŋambye ali UK. Bayogedde manya amagezi wakiba munno. Asajja ekisiraamu. Bayogedde bajja azaagobe programu zino gye twatandikira. N'abaako ebintu byaŋŋambye. Abaako n'edduwa byansindikidde okuwuliriza. So wema ataddeyo omwoyo bisobola okuyanjaba. Biki ebyo? Adduwa byansindikidde. Ezimu yaziromba bata kulomba ezimu yaziromba. Endala ziri bamaseki baziromba. So bano bamaseeka gundi zino bazito bayirimu bye basoma n'ogenda ng'owulirizaamu. Ezo. Naye ez'abamaseki sinaziwuliza. Kuba zinyota zisogenda ku intaneti kafe ozidawulodinga n'ezija ku flash. Esimu yo gy'olina kuba nakulaba ne smartphone tedownloadinga? Birimemukko. Okay. Kajja kasimu yange nafumukko. Nyota kisokola ne flash ne kaleediyo obudde buno bwesitayina. Naye nga kanfuzeeyo wali eri. Yesa akonyadde kwebaza muganda wange kubanga yanfuddeko. Sokoleke zo gundi ze bakwadde irimu wazisandiseeko zo wazisomye oba? Irimu nga ye nagiwuliriza ko ye yabadde ya audio. Eziri nazo zidawulira mu YouTube. Nesobola kufuula ku simu yange. Ogambye nti okufuna ku YouTube oyetaaga ka flash ne radio. Nga bw'omala downloading oteeka kati nga bw'onoogamba nti ndi mukuwuliza radio n'oteeka bwali mu kisenge oba wayo. N'oteeka mu flash ne replayinga. Obusobozi buno bw'osobozesa alina okufuna bintu ebyo. Nga tuzeeyo wali emabega. Owagambye obadde opangisa? Mbadde mpangisa. Ekitegeeze n'ennyumba yo tennatuuka kusulwamu? Mbadde ndi tuzi ku mutenda ogikomerera.
Ile nadi namala kudokuwa. Ande mwa patikana uzo sura. Ande simanga asante kamenda wa amena kola. Kakati mu mbeera eno gy'olimu igwe ngaawe walandudde ate kubanja ye nga yeewa wogenda ova alandudde aleta manja koze omudi okulaba sente obusime nkusomooko okubanga nigenda mukomaaso kwamba maaso ninayo nebyange ebikitundu naye gasobola naye nga gino emirimu gyo gyagundi gyo wagiviiddemu tekyakola oba era nawe osuuzasuuzaayo gino emirimu gyogwa piki gwe wali okola tokyakolera ddala obeera piki etuuka negira n'otereeza n'oyiribamuko yafa yetagisaamu sente ziwera mu zitazina ebintu ebyo agenda akabira mupiki okutereera okanyutekola naye neyiyo papa w'amayinja nesenda kulaki obulamu nga lulakasi bwangwewo obulamu bukaluba obulamu bwatabuka negisaino ekyanyambisa omugenzi ewaka nga famire yoyo nga sijuulira mu kintu kyo famire yoyo nga sijuulira mu kintu kyo maama taata bikyalo abeegundi famire okaze mukulu owemanya ate famire yayinza abadde agirabirira oli tuliibwa pulani firstborn ate taata yafaanukani bato awo kati ate zalabira mukadde nebato okubawulirira ate okubire bamukadde bo bakuyambe kiba tekisoboka ekyo tekisoboka osazeewo fafaagane nga musajja katono nnyo ke neebuuza omuntu bw'aba nga akedde ku makya agoberera ennyo ku mukutu guno ogwa Focus TV nga yandyetaaze okubaako kyadduukiriro bakyakuyambako eitha nga kintu kikalu oba nga kintu oba mu ssente mbadde nkubuuza nti omuntu yenna naddala bano abagoberezi baffe abagoberezi bange aba Focus TV bw'aba alina kyayandyagadde okuyambako oba nga kikalu oba nga mu ssente olina ssimu ki gy'osobola okugamba nti akusobola okuyambirako obudde buno kisobola kubayo enamba zange z'amasimu kozi bazibanja ebyembeera gyedimu nasomerirako amabanja ate ebbanga lyaggwayo asinale kibasobola kusasula newola kupasa newewole nekubikironi zonna bbiri lwatya nga osazisizza endala obudde buno nendaga muntu yange bamamerenda kutumangeyo naye akasobola ogambye endaga muntu ekola ki agifunyire bamamerenda bo bakumanya sente meka manenda ye akumanya sente meka merenda yaye yampe emitwalo nembalina gasooka emitwalo asatu ng'etaano manenda oyo yalina endaga muntu yo kitegeeza singa oba ofunye oba emitwalo ng'etaano endaga muntu ogijjayo n'osazisa layini endala ate zino zo zibanjibwa sente meka kuba omuwuliriza yandibadde agamba oba tusooka tujjako obwo bubanja netutambula nezino egundi bajibanja emitwalo 12 endala bamumanjirako emitwalo 15
Wanjisebo nange omubani emitolo 12 endala ebanye emitolo 27 ezo sente nazewula nga bintu binantuukako obulijjo nzewa nensasula. kati engeri ki endala muntu gyoba omulekedde kuba kati awo nawo walabika wagaanye oŋambye layini wansasiza endala bakubanjayo egundi wagiteeka mu bamanerenda. Engeri nalina omuntu awulizaawo asobola okunyamba asobola okunyamba ng'ayita ku namba zokko zigwe baani nkulabiddekokko nsobola oba okuwadde ebintu byange bisobola okuntuukako mukama wange nga bakozesa za fokasi. esebo abantu abamu beekengera bagamba ate kati oyo omuyaya ajja zirya biki nzisuubira sikulaba mutima ogwo kati no kyembadde nsaba Dennis kyembadde ntowooza kikole bwe kiti era oyo asobola okuyitira ku mikutu gya fokasitizo okuba ku simu za fokasi tekirina tabu naye osobola otunoonyezaayoko oba osobola okunoonya ku mikwano gyo atalina bbanja. mpozi nfunyeyo omuntu n'asazisa layini nakuwa layini nga teriiko mabanja n'okutandikira ku mpya. Kati nze kati kyoba okola kiri kimu nze omuntu agenda okujja mu inbox yange kuba enamba kwe ziri ku sikulini njamuwa enamba yo igwe kikakatako gwe okumuwa eira omuwa enamba endala ayina kyayagala okuyamba ekiyitirwe ku eyo oba anaaba kyasindise ku ssimu oba kyanaaba ategedde ku ssimu era nakyo siina buzibu nja sobola okukola ki nja kiba kisobola okutuukako mu kubaliriramu okutonotono oba okwangu igwe okuva eyo n'okugenda ewammwe mu kyalo kiyinza kwetagisa ssente mmeka omuntu afune ekifaananyi. obudde buno amafuta gaalinnyalinnyamukko ate nina ebintu biweza kakanta katono katono neteza kanta buno bumini kanta bumini obutonotono obwo okusinzira eno gendi newaffe atezina okuba wakati w'emitolo 7 bakakadde that is okujja eyo n'ebintu byonna odda mu kyalo. Option yo kayoke yasigaddewo yakudda mu kyalo tewali ndala tofunyeeyoko ku mukisa kunoonya kayonga ye yagaanye nakusobola okudda mu kyalo omanye ekigo ekimu tekyowera mwana kutambula ate omuntu okkirizanga n'oddamu kolivaasi n'osinziira okkiriza odde mu kyalo tekirina kubeera ku mawanga nga mbonaabona nga ate wali nasobola okuddayo nensinzira nenzamu nennumba. tolinaawo ngeri yonna oba ku mukwano gwo okukwata ku mukono biki waba mikwano gyobadde okola nabo emikono gyange gina gyonna yagiwangalira kayumba ate kayumba ye yantamye yasobola mubeera ye kayumba yantamye siyasobola mubeeramu okuleka ng'oyina n'amagezi gasobola okunsalira kubalabiivo alina ekitundu kyamwamu asobola okunsinkaniza endala ennyina nentainiganiza ey'obulamu ate omulimu n'omulimu ogwo bwe gulina gungwaniriza olina ka qualification konna nti olina omulimu bwe guti ne bwe guti oba oyiriba bwiri bye kijja kijje nga wakuguka nti nakuguka mu makanika oba nakuguka mu busawo nesinya foto wagimala nkugambye tewagimala
mirimu ekitezo omuntu wonna singa balinayo akalimu okyapa okuvamu ejjambi erisobola okundabirira kimanyire musajja mukozi kibuula mulimu tegulonga tegumenya amateeka ga Uganda ng'omulimu tegumenya mateeka gumenya amateeka ga Uganda okugosi gwagala katono nnyo sigalako kankube kalangu wano katono nnyo eri gwe atulaba ku Focus TV nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo omulungi ddala bakuwe memories zotayinza kubanga weerabira bakolera biki bagambye nti bajja kuwa photography videography decoration cake bajja kuwa entertainment bakuteeko ne kajuice akawoomu bagamba nti bawo omukolo gwo bakuteekereteekere omukolo ove mu kamunguluze okubeera ku mukolo ate nga make up akuyiika olw'okuba olinda ba service provider tebannajja bikwase Focus osirike byonna bagenda kuba babikolerako nga ba events plan agenda ku TikTok Focus Event Services olabe biki bye bagizenga bakola igwe ayagala okubimanya nabaze simu kwezi ku screen era ne ku TikTok Focus Event Services kwebali tukujukisa ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bo bagamba nti bakuguka mu kuwunda obakola printing and branding owekika kyonna banoonyeeko bakolere t-shirt bakolere stickers business cards byonna ebigwa mu tulubeeri babeera bikutuusaako bulungi nnyo so nga ne bannaffe aba bicycle kick kojja kagata bayita okubeera nga mumuwagira muguleko bicycle kick oyo okulaba nga mutereeza amaka gammwe abasajja balugojjamye abasajja bampale enywera miguwa abasajja nga mukyala akunyoma lwakuba nti ensonga z'omukisenge tezitambula bulungi munoonyeeko akutuuseeko oba oliawo eddagala oba tuyite habo owa bicycle kick otherwise namba z'essimu kweziri ku screen Dennis nga tuwumbawumba mulanga guguli ki essaawa zino ogusembayo eri abalabi baffe batugobererwa netala buyambi bonna mu ngeri ki yonna byonna byeneesoboka omuntu ayinza okugamba omusigire ku kifaananyi mukyalo eri wali watya olinayo ka akayumba wootandikira oba ogenda kudda mu ya mukadde oba yali eya muzeeyi mu banaawe ate oteeka family waliwo ennyumba yali omuntu asookera okubeera kadde onajjawo kukayana nenjayiyako okulamu nga wagamiza omuntu omukulu asobola okubeera mukadde wange akayumba ekati enyumba era weeri ekadde twazijjawo ntetenkaniza omulamu osobole okusinziira osinziira odde mu kibuga lumu ekyokulima kulunda obimanyi ebyo byobyo byosobola otandikirako okulima kulunda ebyo biki byobadde obimanyi bulungi wabigezaako ko okulima si mulimi nnyo naye mbadde atinzeno gyendinga mukyalo ebyo nga emmere tenantabwako nga nnimisa akasente nobwobuliro oluzimbe zange eyo oba n'omuntu yenna alina obuyambi mu kibuga muno mulimu bannaffe kati ng'omusajja oyo yasinziddemu Amerika yabadde UK mulimu abantu muna nga asooka alinamu ennyumba nga temuakibeeramu asobola okimpa nenjira nga nimukuumira netandikirawo omulamu okay wakoma ku ki ku kunoonya ku bantu abali bakutuusa ku banene beeyo oba oliawo okufuna okubwenkanya abantu abo nabeesonyiwa wangi abantu abo nabeesonyiwa nagamba ku bizo byennina sogenda kulumbagana ntalongala ku bantu baita manyimu asigaze ebizo byennina kyenakuzaawula ntalongala basajja batambula balina amaanyi mundu zaabwe ate obalimireko oluguzeemu obulamu olw'okutaasa obulamu ku kite obwabwe busooka
sente zikolebwa mulamu nkitegeera eraga ku bizu byennina sogenda kulumbagana ntalo ndala ku bantu baika genda manyine asigaze ebizu byennina kyenda kuzawula ntalo ndala abasajja batambula balina amaanyi mundu zaabwe ate balimereko oluguzeemu obulamu olw'okutaasa obulamu ku kite obwabwe busooka sente zikolebwa mulamu nkitegeera teri asobola kukola sente ng'ali mu ntaana kale abwandensi nkutadde tujja wulizigana naba nyina feedback gyenfunye tusabe essimu zo zibeereko tube nga okumpisizzangwayo obudde munange esebo kale sebo era ekirungi tujja kukwatagana igwe abadde agoberera Focus TV okuva eri gye twatandikidde mpaka wano nkakasa nti olina bingi by'okakasiza oba olina bingi by'owulidde ebikwatagana ku mboozi ya Dance. Bangi abakudaalira mu comment section, bangi abaduulira mu comment section, bangi ababalaata naye tomanyi kyekitegeeza okubeera ng'oyisitaaka somewhere ng'obulamu bukalubyemuko. Nkusaba genda ku mukutu guno obeere nga onoonya biki ebiyinza okubeera nga ebikuyambako. Otherwise nze Adde Wilberforce Muyanja tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye.